Intandikwa tugende maaso mpola mpola ate nga nsagala akunyumirize. Firimu ya Mwanje Stephen esigise bawaye producer waayo. Era nga tulina abazannyi bo abali mu firimu eno nga Mwanje Stephen kuluna agenda kuzanyiranga gwano ate nga mwamukazaako eri akabanana. Ekyali ntandikwa tugende maaso mpola mpola. Songa Nalubega Grace nga kuwerezanga ntali Mende Kasire John Bosco ekyatandika. Songa Magezi Ronald agenda kuzanyiranga Nsogga. Kisitu Stanley ajja kuzanyiranga Waswa. Mu firimu ey'omulembe etandise bagiyita Ekiwowongole. Ekiwongo wati kakatandikiddeko mu kaalo kaakano ekyali ntandikwa. Omuntu okufuluma mu nnyumba eyiye nga n'ebweru atyayo ateekeddwa okuba aba n'ekizibu. Muzibu nnyo, muzibu nnyo. Ye Kabanana kumba omwami ono munange gikoze si bubi, okimaliriza si bubi. Bamaliriza ki? Bayi munange nja kuba nkomawo neera bayi hati ninja okuleba gashi ninja kuleba kajambo ye Kabanana omukazi abadde anzise nze nampulira nsaze ne weight. Mulimu kyogo gwabaddeko ogumuleetedde osala weight. Ekyatandika katutako erudda waliwo abaana b'obuwala abali mu kutyaba enku. Tutandikako na Uganda. Baba kyali awo kitaabwe n'akomawo. Kida kachaya kalidde. Bana mwenga mulwawo okufumba chai. Ye Kasire John Bosco original names. Kulikayo tata mwate mumbuza mulete chai. Ye mama amwaliwa. Mama amwaliwa. Fumbe. Mugire nammwe kitammwe njala be mulume be muluma. Sagala bintu byokulwalwa ebyo. Abuuza mama waabwe taliwo kumbe mama iwuna akomawo. Bava mwawula. Omukazi omukulu okuzaala abaana benkanidde awo akyatagalira mu bavubuka. Ayina abavubuka wuno batagaliramu asiba eri mu bakatabira. Nammwe lwaki temufumbanga kyayina abeerawo mubadde nina ngenze eri mbw abadde agenze kutabaala nanti era taata ayagala kyayi simanyi na kumanya ye ngenda kukola nti ava mu bwenzi muka musajja laba abaana baalina naye akyatagala. Ate munange omuntu atawonyere nga akomawo nti oba afunye akabenje tosobola kumanya nti waliwo ekimutuuseeko. Bye bino taataamwe byaleese ne yeefuula bw'agenda kufumbira musajja. Kyova olaba abasajja mugenda ne munoonya ssente ne zibula. Omukazi ava mu bwenzi najja n'akufumbira emmere. Kati buli wooli oba olya bwenzi, olya bwenzi bwa mukazi wuuyo ava kutagala. Efirimu yaffe egenda maaso. Katumire ku DJ Mash 1996 DJ Mash, big up on yourself. Tugenda maaso ne gye tulabidde kakiika ewa mwana mulenzi Faruku ng'akwata ebintu omusajja byaleese ng'ateeka mu kibbo. Njagala olaba abakazi olwaleero omukazi gw'olina mwagale nnyo ng'amuwa bino kati ng'amugamba bitwale ewaani mugambe mbimuweereza munange abe ng'abeerawo. Bannange tolwayo ebintu bino omwami byaleese omukyalo ono abiweereza wa. Tuddako ewa Waswa Kisitu Stanley original names. aliwa nasoma ku butabo Kibate
aliwa nasoma ku butabo gamba nyoka wampe ku mazzi gokwe semaka ali waka ye waswa yawasa dda mukyala amulina mukyala ayagala nnyo bba wamwa n'ekitiibwa gaagano ssebo kati nga bw'oleese togenze mukazi aweereza n'addayo nanti mwami nayina ekinnuma bulya n'amazzi gatandise okukaawa obumazzi onoobeera mu mboozi ebyo ebiboozi byo buli kaseera byonyuma ennaku ondeetera buleetezi buzibu naye gwe tomudekaamu kuba na mirembe nedda nkutumye mazzi ogaleese ate otandise ebiboozi ebirala naye musajja gwe gwe wagamba wano ekintu tujagira ate neero papa kintu ki ebyo byowoza nti simanyi twazaala bazaala naye omukyala omwami tagendangako waabwe wa mukazi wabaawo gy'oyinza okuwasa omukazi emirembe negikugwako ne naawe oyina okukyala ewaka bakusalira ebintu ekyo naye kiggwe eyo wammwe sijja gendayo omuyaya akyagaanye oyinza okuwasa omukazi gy'omuwasizza nga bo oyina kutwalayo nte ngaana ebyo obufumbo buba bukambidde katuddewo omuwala ono gwe basindisa okubaako byatwala kumba abitwala wakabanana oze oli otya gyendi oli otya mbyebale nanti maama akuweereza bino ba maama yampeereza yamanya dda nti tugere amuweereza ennyaanya n'emiyembe munnange era taata yabiguze naye maama oba lwaki akwagala nnyo bakimanyi nti wangwa kati maama w'omwana ono twamulabye ava wano nga beesiba obukete ng'omwami ono ava ku njawulo kati aweereza omwami ono engeri gy'akoze munnange emirimu emingi yasiimye n'agamba kye nategedde maama walabika atwagaliza omwami ono kabanana n'omuwala naye yamugwa ensi eragawa otera nojja nondabako era maama we engeri gyampadde ne bino naawe tekigaana kujja nondaba kati omwami ono akuba obugoma akuba wa mirundi ebiri efirimu egenda mu maaso bamugambye nno talwayo maama w'omwana ono ayina ekizibu tunulira owaayo oli otya mulirwano ddawa ngenda munku magezi Ronald ageeka mulesa alina byakola balo gyali gyali ali mu bibye kati obeera otya balo abatali omukyala otambula ne balo nze ntambula nzekka mukazi mukulu ennaku zino abakazi tebakyagala kukula naye mukazi gwendabikayo kusemberera naye bannange bulijjo nange nkunoonya ono omukazi tatya nagamba omusajja ono bannange mwe yayimpa walira ayinza okuba mulungi muba mulungi kino tekitegeeza nti mpa nanti gwe wankubira kajjambo so n'otaŋŋamba kyoyagala kati mbadde njagala oyagala obudde mbuyina kati nze sina tabbu nga tugendanga okunywa nga okwebika ono ng'amugamba okuggulira omwenge tewali buzibu omukazi ono mutabaazi yeyeegambira n'abasajja tugende ompe akenge gwe tugende ogule then okusasula kwange agenda kusasula atya mukazi wuno abasajja nno bannange tuli mu buzibu naye nze munsubidde namu tubatunga ababulamu akadakiika mugenda mulire mafu kati ogende okudde wakabanana yatudde ne banywanyi be efirimu eno ekampala woogisuubula ku perfect videography okirira ku madala mpaka enkadde esimu eri 0705303263 sinaba nti ano kigamba bwano kimanyi nti nno
osaana okunaaba ku kyogo kati banne bamugamba olina ekizibu lwomo omusajja omukulu n'otuuka n'okumera ebirevu nga tolina mukazi obanga omuloge kubanga ani anaakugira kati obulwadde bwe bukulumba mu nju ekiro okimanyi osobola okukola eddamba eddene banne bamubuulirira va mu bintu byotuswazaswaza owase naye tuswala ebintu nga bya kati naye mulinga abali sirias wadde amanyi musaaga n'agamba naye tukulaba otawuka odde enodde eri abakazi b'otabuka nabo si be b'omulembe guno olina okuba n'abakazi ab'omulembe oguliko kati ye mukazi mujjewa banne kakikanduluzi nga tekuli bakazi tugenda maaso ekyamazima njafuna naye temunjogerera nnyo nti sirina mukazi njafuna naawe anjogerera tonnafuna mwe mwogera nga abalina nja kufuna katonda ajja kumpa tulinda abakazi babayo bangi eyo tetwamugambako kwensoma ono agenda okulira munnabo olwo byaliko sitole simanyi alina omukazi gwayagala agenda omubagamba ye nno musanyufu ne wamwogerako awulira omutima gusanyuka omukazi gwayagala yamulina nemusooka mubuuliriramuko nasooka mukikumi nno nti kyamu naye tamanyi bw'agenda gamba muwala ono nti amuwasa ate nga ne maama we ayinza obutamumuwa bw'obanga omuwala gw'oyagala ate ne maama we okolako ekyokuvanguki enze mu butuufu tekinnaba nakunyinga ono awulire ono kyamugamba tekijja kukola oyo mukazi si wakutwala oyo omukazi ze simukwagaliza egenda maaso kaka tuddako ewa waswa ali wano ne muganda we kati waswa yayita muganda we babe nga boogera ku nsonga eza family omukazi ayogera nnyo naye naawe erinda mukazi oyinza ogamba ayogera nnyo naye nga byayogera ge mazima omukazi bukyanga omuwasa togendangako waabwe oli ku kimu kuba bugoma na kumuzaalamu bwana kati ate okuzaala si musango tonjogerera ne gwe batawasizza azaala mukazi ono ewaabwe bazibu bakanyuga omuggo mu ggana ly'ente we gusibira ze batwala kati omuyaya atyayo oyinza okukola obugagga bwe obw'obuvubuka mu kuwasa omukazi sezaala n'azitwala bonna kati ekintu ekyo sirina nakola nnyo ne ntuuka obusigazi amannyo kata gagende ayina akaziga akanene okalaba kali ku left yuku ebizibu ebyo byatya kale neno message eri abazadde banemusaleesale ku bintu oba si ekyo abaana bamwe tetujja bbawasi nze nkubuulira saba ku nte oba okugulu lwaki tosaba akalenge kaayo saba entumbwe y'ente mukazi bamutwale kati ono tayagala naye kyamazima omukazi lengera abaana bazadde we benkana tebamwanjulanga muganda wamubuulirira tubaako kye tusobola okukola omukazi ne tumuwasa n'ogwo omumwa ne guvaawo omukazi ono ayagala nnyo mulamu era yamuwolereza naye ekyamazima abantu abakazi mulina okuwasa balina obbawasa balina okubanjula katuddako ewakabanana yakkiriza ayagala awase ali ne banne babulasi matiriyo ebyekyalo omukazi gwoyagala oteega muteege kyagala tumulabe sekyewa gonzaga baagala bakubaganya omukazi abenga kkiriza munnaabwe amuwase mukazi ki tunulira baagala bakole ki ajja muwasa tumuwagire ewaka mu kyalo tebasiba kufulu mutambula butambuzi
ate munju oba onobba muki nga bakola olulumba we bazze weewaani Sekyewa Gonzaga amaka ge bazzeemu omuwala oli yingira okebere eno balinga abali ku lutalo operation kuwasa mukazi walioge tuve wano babadde bazze kwogereza mukazi ne befuula nti bagula mwanyi bano abagula amabidde tebakyagaguza amabidde mbadde ngenda gabawa babadde bamanyi bagenda sanga muwala kasita basanga kitaawe ne bazaako babadde banonye mabidde bano muze yasoose n'akaluba enkota y'ebidde eba ya mutwalo n'asala mpaka ku 1,900 nga beefula bakalubiriza maye omuntu nga tomuguleeko esaati y'omutwalo oyinza omugangigula 2 kati bw'osanga onooli naye nga yagala akunyweze agamba mpa 5 ngikuwe kaba kaweddemu kati muzeeyi yeewuunya nnyo missoni yagaana kati nyini kwagala muwala wuuno kabanana akabanana kayingidde ettale efirimu eno tugirabidde Kakiiko Andrews gye tuli wamu na mulenzi Faluuko olwaleero bajja bayomba banangeeze mulimu obusajja obwantama we kaleegera omutwe okalinga ennyondo kali akasajja sikaagala era nze nendaba akaagala nyinza n'okumukyawira awo kumbe gwe baliko egenda maaso ayagala kumuyita baluganda muyise ntya koze ntya mwana ono nga mwagala laavu ng'enjokya laavu yabadde ategedde kukuba we baddira ewaabwe erengera akabanana nange laavu ng'enzita tebandaba ebyalaavu bizibu kyokka awulira omuwala gwayagala ate ne maama waagira amasiro nassaayo obubiriiti ogaye n'agwokya kati bano bava ku mission muva mu nnimiro owange muva kulima gye tuva mugambire wano kati naye nja kugamba bagenze waka nga baagala muwala basanzeyo kitaawe bava mu nnimiro okwo nno okunnyuka nkuliko enkota yaffe ne muba munnyuse kati ogenda okudda eno maama waabwe yanywedde omwenge wuno atunulanga kasuku obanzira yagunywedde yagenze n'ensoga oyo omukazi n'omuwasa ne mukola obufumbo amagulu agagamba maaso gaagala mabega ye Ntongo Florence magulu gwendeka saagala kuyomba naawe ndeka mangu nze manyi gyendaga manyije lwegera oyo n'abeera maama wo kakatuddako ewaawaswa omukyalo waawaswa ali mu kubuulira mulamu we akaana kalengera omanye obwana buva buto nga bukotta engeri sisitimu bugiva buto bugiyiga taata tayanjulanga maama nawo kabiwulira kati oyo nga kakula nga kagamba yanjula nga kanjula kayisa mu ddirisa bw'ogaana nga kakuteeka mu kamooli omukasajja namugamba ne mugamba ewaka bamusalirako ne mugamba tebajja musaba nte nnyingi naye wammwe banakkiriza ekisambi kimu banakikkiriza ewammwe ne kale mulamu afadhali baleeteyo ente emu eyonsa n'endala ofumba baffe basaba ente 2 naye bamusaba ente 3 n'agaana kati ente ewaffe tetulinayo wadde ennyana y'ente eyonka kati bw'osaba ente
ekintu ekyo nkuwagira bakuwase naye saagala ate ekintu kino mukirwemu. Ente etambula tefunika ewaffe. Mulamu naye naawolereza muganda we. Kati kamugambe afazaali tukuweeyo obume. Tujja obume. Yakufunirayo ngenda mugamba kuba yesimwe waka tuleete obume. We tuleeta obume. Bana abukkiriza nga tubuleeta. Katuddako ew'ensogga. Nasajja solo. Ne nasajja nga yafuuse ekirala. Omala abakazi si banguzi kanku. Nagane abakazi nga batabusi. Kati otwala otyo omukazi omufumbo mu bbaala ate oli bbaawe mukambe bagamba alina ebiso. Tenze nina embazzi. Nina embazzi. Magezi Ronald. Nange ebintu bino wandadde weegendereza. Si kyekyo. Ebintu bino si birungi. Aba esitole ki weetule. Wasudde mu bbaala. N'ojonzirukako ate abadde oyagala nkwalire n'obuliri. Mukazi mulimu abasajja abanywesa abakazi omwenge n'amunywesa n'awunga eno engoma n'akubanga tewali waagamba. Okunywa n'afu. Naye omukazi yanywedde nga siina we musobola mutandikira. Yatutte n'asuula ku kkubo. Omukazi okunywa omwenge n'atamira n'asuula ku bbala. Ekintu ekyo kikyamu nnyo era kiswaza. N'ate olala ondabulanga n'ongamba tenkyontwala kyetere. Enfirimu egenda maaso kati agenda maaso y'ekyanga ekyamutuuseeko tekyabadde kirungi. Oyo ye yamumpangidde n'angamba omuwe ecupa 2 ajja kubooke. Kati ogenda okudda omuwala omuyaye wuuno bali mu paalamenti ne mwana gwe. Nze saagala ebyo kumbuzaabuza ye tobango ni angenda kuwasa. Komaze okundaga ku kyapa ava kulambula poloti. Naawe ebyo bibi nze mpasa ku lw'omukaago. Kyokka oli mu ttaka ly'abanno oli mu poloti yonna ogirambudde oli awo. Ngate wakaba nnoonya. Tugira wano nga buzimba. Wano we yeebase omuwala ono ne maama we yeebakawo. Pannaye Mukama Katonda. Ebintu ebimu nga biswaza. Naye n'omuwala tamanyi. Kati omuwala n'omulenzi ono ani mugwagwa. Kubanga omulenzi yaleeta maama omulaba otunnyo. Atumikisingiraawo. Ali mu kumikisinga tunnyo. Nawe kennyini omanyi nze njaga. Tugenda maaso. Efirimu yaffe emanyikiddwa ng'ekiwowongole Damo Mother. Kati okudde ewaawaswa. Mpala ogenda zikutuuka odda zikulebedde. Ebizibu byoleka ewaka batoyagala odde obisange. Genda noweeraliikirira. Omukazi bambi atunulanga amaziga. Omuntu nno okutuuka otunulanga amaziga aba akaabye nnyo. Ekimuluma butamuwasa mutamwanjula. Kale yamuwasa amuyina ewaka naye mu kuwasa kuno okwokusikaŋŋanya ng'otunulanga gwe babikidde. Naye musajja gw'oli muzibu nnyo. Nagamba ntwogere ogaanye. We yagenze teyazze yasuze anywa. Akomewo ne piki akulula nkulule. Naye nno ojja kundeeta kamunguluze. Ebintu by'okuwasa okuwasa. Naye gwe batakuwasa kati ye saakuwasa. Kyekiraga nti toli wange. Ebintu by'okugira ebyo gende wamu. Mpozi bagambe kiro za sukaali 2 tube nga tugenda. Omusajja ajja n'akuwa amajaani ng'atwala muwala we n'akulaga by'akola majaani. N'akuwa ebibiriiti n'akulaga agenze mmokya. Katudde wakabanana. Tuba tuli awo. Ono atunda bulooka. Ayagala kuwasa mukazi. Kumbe nsogga. Abavubuka muli mwewaniiki. Naye okimanyi olugambo lwatambudde mwana ggwe. Nasejja omwawula ndeka ate mwawula.
njalo yokalu mukali ebyo ulide naawe tebasobola kuwaayiriza gwa wange ani olugambo walugyewo olufu luvundu olugambo luvundu olugambo si luvundu n'olyokodda ku mukazi omukulu oli kumbe nono naye amwagala omanye omuntu aba ayenda ku mukazi atayagala mulala amwendako oli musajja muno kuvulira amazzi owaye gwano naawe oba otunda oba si ekyo ŋŋende kenzija naawe era bw'oba oli ku bya nasejje genda wekkanze siriiko ani agambye mwagala akote kalya wegendereze bagambye nasejje alimu n'embwa eboggola kati linda kumbe ono asuddiya ayagala amuveeko ne tudde wa nasejje mukazi mukulu wuuyo ali wano atunula ng'emmandule anywa omukulu n'akomawo Kasire John Bosco Original Names filimu nyingi ze tumulabyemu agenda okudda owange obufumbo bwani bwaffe lwaki tewakomyewo oli mukazi nabaki atambula n'otaddayo oba olazeewa omukazi otambula otya nga balotamanyi alazeewa mbwa yakomba mu bigere oba lwaki nojjango oyimba nsoga buli kaseera obeera otagalodde noteri wawuunyeera ki eri baboggolera abawuunyeera kumbe n'omwana yatandise okuwuunyeera ate awuunyerera wa mama gy'awuunyerera kati gwe mukazi gwe ndabye emputu gy'olina n'amukwata you are under arrest kiraba amatama ovaawa bakuleke ozungazunga obadde onoonya ki mukazi gwe ojja kunetera ebizibu nali nakwawa okuba kuba omukazi yasembayo namutemako omutwe kati nja kubaaguula yentongo Florence biveeko tekera kweswaza swali aswala bannanga omukazi ayenda n'abeera mu mabaala buli omu nga omukazi oyo aswaza omukazi kasi tofumbirwa aliwo ebintu ebi byolina okwesonyiwa wabadde luddawa ayagala mubangula kati nze lwaki ontawanya banno batanya kati yo okutambula sikomyewo olaba nina aweetoddeko sikomyewo nga ndi mulamba waliwo wawe wotolakako n'obanga tosobola kumanya oba akyajjudde kati oyo gyeoba kitugubadde butugubazi kikazi gweggwe ndiwa muningiza taata ataame waka n'abaana n'abataamira omulaba mukyankala mukambwe atunula ng'envubu kati taata nseesa kyayi ewaka temumpa kyayi muzunga buzunzi njabba mmenva gwe sinnakumaliriza ebyo ebyokuzungazunga oba lwaki otafuna wano saagala ewaka ayina abaana ab'obwala babiri taata akooye n'omuntu ayomba nga akutta akakumbi ayinza okutaama n'abangatta engulube n'addayo mu nnimiro agenze kusala stress omanyi bw'obanga oyomba stress ng'ekuluma mu nnimiro woogikola ki woogisalira baba mwabaye kampani bukyapa temukwata bantu mu ngalo oba engalo zange nkyawo kati ono ayagala genda omanyiye munakibuga muganda bwawaswa era tayagala byakwatakwata nnyo bantu mu ngalo ate buli olukya tuba tuyize munange abamu mugira engalo ziba ziddugala kale ekitegeera mama oyo akyukamu empisa ze oya ate embwa ezaalamu gwe ne mama oti biki byotamanyi oli mwana mutonyi laba otandise n'okwogera obubi bw'ogenda e Kampala enjogera ekyuka irizola nazo zaali mmotoka wemwabula sigende nomutandika ogifumbe ono yamugamba wootokyuse mu njogera enjogera embi si nnungi kuba n'essigiri gy'olaba egendako amanda
yali mmotoka. Zobubi. Naawe okyayinza okulowooza nti muli bulungi bintu bisobola okwonooneka. Ono ye munnakampala. Namwe mugende. Efirimu yaffe egenda maaso tuba tuli muganda we najja. Tayagala kuwasa mukazi kye kizibu ky'alina. Tayagala kuwasa mukazi. Sina tabu. Nsu biki byogera. Noza omulabe. Yakigati balese mi mugeze ne muto sukali. Noza ne kumanda. Nsu bani kuna. Endogera yabwe. Kubeta tugaenda baite tegati na sukali. Ni mwana mina muddala embeera y'ekisibo yako. Beera ekisibo. Kyokka mwanga ine beera. Empisa za embize olaba. Kakati waswa tagalera ku bantu bonna bajjawuwe. Mbeera yaki. Bali n'enjogera gye boogera kubanga bba ku kyalo kuno bali bulungi. Gundi gwe ojja vva wano eyakyadde tavuma ba mu nju. Twala erika enjogereko. Ofuna sente zirye ne banno naye muzirya mwekka mulawo lyapisa akabuto. Olubuto luwaze. Anvuma atyo okuwaga. Agende. Abaana gamba teweesembereza baavu. Sebo mutuvuma obwavu si bulwadde. Naawe ojja yavuwala enkya. Twala eri gwe Katonda fuluma. Gwe Katonda. Abaana bagisinga bayambye nnyo nga bayambye nnyo. Ushegire. Saagala abantu kutumanyira manyira onaakumanyira. Leero bw'okkiriza buli omu akumanyira abaavu ne bakumanyira buli omu n'akumanyira manyira. Nziba embizi. Kyobola abantu amasisembereza. Naye lengera abantu b'okyaza mu nju. Mu bantu b'okyaza olina okwawulamu. Ompa naye biki bye boogera. Abantu b'okyaza olina okwawulamu. Mwana. Baluganda. Kakati tuddako. Ewa Mutaka. Kasire John Bosco. Abaali awo n'asanga Nsoga. Kikyate n'adde manyonyose. Nsoga. Ne bulaba ntambula ne embeera entabuseeko. Banyiiziza ewaka mpulira nyala kutema muntu. Omukazi okutambula n'agenda nadda ng'atamidde kati onayagala kuyuza. Kuba ye yagugula. Ye yagula omwenge. Omukazi n'omuwa buli kimu. Ennyaanya ozigula ogula ennyaanya za wiiki bazifumbako lunaku lumu ne ziggwawo. Kumba alina gy'azigaba. Mukazi nga mubi. Nsoga omukazi oyo ategeera bulungi. nina ebbala lyentu ompita musiru kakati no sente zange ngulira bakazi naye nze ebintu ebyo sibyagalira ddala by'oli mu kwogera obiŋŋamba olinga agamba nze yagumugulidde ng'ate bagambye wedda gwagula bagambye gwe waguze kati ate navudde eri gundi gumpayiriza era onoonya wontemera kuba owozi oyagala kutema yaguguze kati ndabika ogula omwengeze nzonna ntunulanga atagunywa ng'ogamba naguguze oyagala kumpayiriza kuntemera bwereere ebyo byonna era mukazi wakulimba nze sinnamugulira ebbaala eba ya bonna era ekintu ekyo kiteeke mu mutwe sinze ono atambula dda sayidi akakumbi gye batakawuulira bayinza okuwuula akakumbi enfirimu egenda mu maaso ekyo saagala weekwase mukazi we alina ebimutabula kenve na wano kumbe mugezi addukawo ng'oli tannanyiiga nnyo egenda maaso nkugambe ya perfect era nga kuyama center awunkirya malala ku paaka enkadde firimu eno woogijja woogisuubula simu eri 0705 303263 kaakati ono nga gye wa mulamu we omwami njogedde naye ku by'okukola ki okukwanjula era tugenda teeka mu ntegeka obe ng'oyanjula bambi mwami mulamu bananyanjula mulamu yamuzaamu amaanyi waswa tasobola era waswa alina okulabika ndi akyala kale munange weebale nnyo mukwano sobeerawo okukyuka kyuka kwonna mulamu nkubira ku ssimu nga mande talatu era waba agaanye naye togaana bye twateesezza kaŋŋende nnoonye obume agenda kunoonya bume bwe banaatwala okwanjuza omukazi ono kale mukwano weebale nnyo mulamu mukama katonda kukulembere
era ye newe otamugamba ajja kunkulembera. Kakati nga tudde eno ono omwami Kabanana Nalubega Grace mpulira emikono ginfuyiridde. Omanyi obwedda emirimu gyonna egiri munda awo emikono gimufuyiridde. Naye Katonda bannange yatonda bamaama talina wadde wagamba bano bannumu baki so nga luli lubanga lutalo. Naye olutalo omwami ogenda olufuluma nga n'enjala ekuluma. Ate kyobolaba omuntu gw'onoowangala naye olina okugezeseza. Naawe Nze bannayinza ebintu byoko asabisiriiza Naba bisiriza. bw'osanga abawala nga babigeseze golooza bisiira. kati kaagala nno make-up. Nze njagala gula bino ebyebisige ne lip balm. Eno mu kyalo tukozesa manda. Sigako amanda. Ekisige k'amanda. Omuyeta ayagala kugula byakwekolako. Ate omulembe gw'okwekolako afazali omukazi omumeza akameeza. Naye ng'omukozeeko. Ate oyina n'okongolerayo buno bwa iPens. Yenna Lubega Grace abalaba firimu nga k'omunaku. Kaŋŋende. Naye nno n'abaami abatandika obugoma bw'abanno ne mu bukuba obugoma naye nga toyagala kulabirira mwana w'abandi. Nsaba Mungu akube ebbalaafu. Manya balaayi. Muyayo ono nkuweeza ki? Nange kenyini simanyi kwerabirira ate nkuweeza ago. Saagala. Oba nkaveeko. Sisobola ebintu ebyo. Egenda maaso Kabanana. Kaakati nga tudde w'omukyala. Mukyala waswa. Ate yudda. Okola ki? Nyambadde. Omukyala tayambadde ate. Uloza sente zibeera awo. Yamugamba bagenda mwanjula wiiki eno ku Mande olwaleero era omukyala abadde yeetegese atwale ssente eri basobole okwanjula okutegeka. Oyinto ino mwana? Sebo. Kati njagala onkwatiye buli kyange ky'owulya. N'agamba iba bwe bityo ngenda kunoba. Nigwe teweerabi. Naye gw'onoba banoba ki? Enkya ngenda. Gwe wennyini wayite. Owulidde nze nakutegezza ne gamba lindamu ennaku nnya. Sirinda. Nayambadde olowooza seri basajja bandaba. Ogenda ekyo kiwedde sikidda. Omukazi yamugamba oba tonyanjula. Ngenda ndabe Dr. Kiyenje. Saagala. Mutannakaddiwa. Era bw'oba ogenda kwanjula lwakuna nga lw'osazeewo lwe mugenda okujja mpa ssente ez'okutegeka. Oba si ekyo noonye gye ŋŋenda. Bakubire. Ayagala kakasa. N'omusajja nno nga essente afunamu za kunywa mwenge zokka. Oyo naye amalamu amaanyi. N'akubira abeewaabwe. Uyuno mzee. Taata n'akuba. N'akubira abeewaabwe. Hello. Abuzabuza network. Mama mujebale. Mukulu muteyo. Ye mzee. Ebintu taata tutegeka. Nja kujja nzija tubadde twagala tujje. Ayinza n'okwogera nga yanyizedde peesi lijjako. Abayaye si bangu. Muzi abadde agamba mbayagala kujjako eyo. Ng'akyusa statement. Bagambye agenda atwale ssente bategeke eby'embaga. Naye ate statement egamba mbw'ajje kajja abalabeko. Muyaaye. Agambye bukwata ayogere naawe. Osibira mzee. Wulira. Anti kakati taata.
kye nali nkunnyonnyolamu yali yamugamba dda nati ngenda kujja lwakuna bo bagenda kujja nga 25 kati zagenda kumpa sente ezije tutegeke kale taata mbeere awo abamaze okukubya kibooko ate nga za byuma fimbo lwaki omugambye ngenda kuwa sente naawe emwanyi tezinnakala netudda ewa kabanana netudda ewa kabanana kabanana ne bananga abayayi bayinalo nobeera ku mukazi w'abandi ate n'otuuka ne mu lujja mbadde nkulowooza bawaaliwa akiridde eri era simanyi ogenda kitwala ulira njagala emitwalo just yena kati najja n'asaba sente ono omukazi yamukaabira bizibu kajjukira akawala kamugambye kaagaliza Cutex kati ate amanyi lino linnamukadde lirimwa ku majja kati azaalisabe sente asobole okugenda okumalira omuwala ebizibu kyokka omuwala weewaawano sente zivaawa ew'omwami oli omukambwe gwe twalengedde ayombanga envubu nja kufunira naye bananga akomyewo ayina ekooti emu yeziika yekyala yerwana kooti ya ntalo tugenda maaso nagambe tuli kakiika Andrews ewa mwana mulenzi Faluku Triple X naki efirimu egenda maaso kaakati egenda maaso kati noono omukazi yamugamba sente bwoba ozaagala sooka oba mbwazirume oba wambwazirume oba wa nakyetengu waliwo akunkuna ate omukyalo oli tamanyi nti omwami ono ayagala muwala we kati n'afuluma yafuluma kaba woowe maama woowe jangu woowe woowe jangu maama jangu maama woowe maama kiki woowe maama ngoye twafiiriddwa enkya nkeera kabwohe nkeera kabwohe maama bagambye senga erukunjiri yafudde kanguwere sente ezo mbadde bakuwe badde nina kuwe natwala egyebiri eri yasabyeyo ena ayawudde kati sikuwerekere ate ffe tuba tufiiriddwa tebatulaba era genda kati maama obuwangwa tebutukkiriza kutukaabirako genda nandi kukumyeko bw'otagenda emmandwa z'ekikazi gyayomba wuli omutima guntujja baayi munange yiteyo mandwa tezikulaba omuyaya Katonda yatonda omusajja n'amwawula ku kitonde ekikazi omuyaya kiki ekibaddeyo nga mpulidde enduulu ono yeewola bw'akaaba naye ani ono kaabatanda tomanyi ono mukwano gwa muyingo beagala nnyo bawula laba eriiso muzibu nnyo wabula
sebe bere lya pipa omuyaye ne walemedde ku nkangaye bamuyita Ntongo Florence kakati egenda maaso oluvannyuma kati omanye ekisesa mukazi wa Wasswa bamuzaala wano ono ye nnyina kati ogenda ali waka Kana nawe mama to. azze kukyala basobole okutereeza ebyokukyala kw'omusajja esente oba bazimuwadde tetumanye Bandidde ki kyensanga. Gufumba byofumbye. naye kati naawe olimba n'otugwako bubbi Mama so. maama yeewuunya nnyo omwana okujja anti maama newekubira essimu tobaako tokwata ssimu talina kati kumbe weda takwata ssimu maama ng'ali mu bwenzi Yali atamidde mama. yabadde ali mu difference njawulo yinza okavaako omumanyi bamudifarensi nze mwakuwemba nkafunye kati koleki mwana Oyinza okavaawo. nagambe tulabakina Uganda eno y'omusuubuzi ogijja ku perfect ku paaka enkadde awo okkirira amadaala ono kwe kuyingizayo ensawo y'omugenyi genda kati kati gwe ng'ate owenyera kumbe ennaku emuluma baawe yafiiriddwa maama owedda yali munda yakyamuka ennaku emuluma teebereza okubanga mugenda mu kutabaala naye nga mutabaala mu kibira kyekimu kanti ate ebintu ebyo weebiri era tulabye okuwemuka okuli mu famire ng'ate kino kivudde ku bakyala abakuze ne mutakkiriza nti mukuze era alwoyo mulina okwesonyiwa ono ogenda okulira nga yeepika obwedde omusujja yagambye mbw alinamu omusujja naye guli siriyasi alayiri wali kukaba ddala atandise okuzza omunaanansi Katolika. atandise okuzza omunaanansi kati ki tutumire ku DJ Mash 196 naddayo munaanansi ng'aleeta gwakumukumu yogerako sente zeziri Omuga yaliridde kalima muyagala akole ki? baabo waliwo ekintu kyowulira nga omwana oyo atama kati oyo omwana akyali muto kati maama ono amugamba lwaki tewafudde ku mwana Teka eddagala. omwana lwaki tomuwa eddagala maama omusujja gumuluma maama muganda nga ajja fiira bwerere tikunkwasa kale jangu nkuwa eddagala oba oli mwana muto bakuwa eddagala egenda mu maaso nzembolera jangu ekyana kyange kumbe mu inaza wadizi kijja kye maama sokolindeko entunnu nsinga tekuba eggunda bugunzi lewano kanoko kalika oyo mwala oyo yasobe Anjima. Wafunye olubuto. Wafunye olubuto? Jogera. Mama simanyi. Kiti kyotamanyi. Neda. Simanyi mama. nawe tebakubaba Simanyi mama. abaye mubadde ki mami akubira ki akubira ki basa kubira obwerere buzibu kyo kiki ekikubya Mwana yasobye yakutuula wa. tugenda maaso ali lubuto akaki Neda. oli lubuto nedda owe oli luki toli lubuto oli ki oli mugongo toli lubuto oli mugongo naafuna abali embuto wano bakubwanga nti lwani teweerabira ekiberenge faluku akitunda ebweru awo n'ekirabo oli endebe y'ekiberenge faluku akuwa ekirabo lwani egenda maaso ogenda kumbulira ani nanyini lubuto andeke wangwe omwana gwa musiru gwafuna oti olubuto lwani olubuto lwakabanana era omwana bamukanga n'ayogera kati maama yalaba nga aliiriddwamu olukwe saagala ate olinga anyiize nnyo kubanze nakutte muggo ate yakutte jambiya lwaki taata ndisooka olinde omukyala yanyiiga nnyo
musajja ono kumanyira mumanyizi kumbe ali eri eno bwakuba namunju obugomo obutono nakuba n'engoma ennene muyaye alima mpoloti bbiri ani yamuwa ekyapa kino ne bano ne bagoberera ewaka nno waguddemu nabe taata agoberera maama tamanyi nti bamugoberera akutte jambiya agenze tema mulenzi kintu kino kya buswavu egenda maaso ayise ku ttale balinga abamuketta kuno ke bayita okulinnya akagere naye musiru gwe ayinza otya kunkola ekintu ekyo musiru gwe nena kutema ojja kulugula oyinza otogenda maaso n'onswazaswaza n'olyoka odda ku mwana nange kennyini n'olyoka nakola ki lwaki nkuwulidde maama nkuwulidde yii oyinza otya okudda ku lusuku lwange n'olyoka abasajja balima nja kukutema kati taata totema nedda maama wankoze bubi vaayo saagala simanyi naye kati nkole ki ono yeggalidde nsookere ku ono ajejejeje akabanana giwunye wano nno njasengukawo yakuttewa agenze kutema mukazi amala akomewa ajja akole ki ewe maama kati ninkuleba ki wawe wuuyo akomawo nja mutta ono ngenda mutta ono musi okudda ewaka kikinga okaaba abaana bannange kuswaza tata kundi buvula buli vuzi ne bandivula mwe baana mwe ntandiso kiraba kati obamba temeteme mbasule mu lusuku mukole bigimusa kuba ndabira ddala toyega kigambo kati mama wo nawe ne mujja mugenda gwafuna embuto ate nga n'ennyoko gwe jangu nawe ndabo ate gwe nkutemye kati mwana kyo gwafunye olubuto ng'ali mu kufunyisiza kumpi alinga kitaawo kati nze musanji bamugobye oyo tadda takyali mwana wange genda muwe obuziina bwave wano saagala yamugamba atambula agende taagala kumanya bamutwala nti aje tugenda maaso nagaye tuli kutuwayo embalala era nga maneja Isa yakiwomyomya omutwe tugenda maaso ogenda okudda ebibyo byebino ebibyo kwata gasiyawo taata kalwaki ogoba maama mutwale nga sinnamutta nkugobye bannange emirundi 10 gye nyenze tegingobya nja kutema saagala kunsiruwalirako akaana akatono lyokobera ku kaana kabandi mwana ali myaka gyozaala mukazi gwe bannange nkyali mulamba nga we najjira egenda maaso owulidde taata namumuli bantu bakulu mutule mukanyi yakandako
nkonye nkuwulira ebigambo bino mu nyumba bulijjo namwesanyu bw'oba tonsonyiwa birekeyo twebikisajja nono naye neyekyanga twala eri naawe oli musiru era omusajja temuli magezi ndaba naawe oli awo towera abakazi balina engeri gye baswaza nga bamaze okuswala oli musajja mukyera ekyantwala eri nga naawe oli awo wangi n'amuswaza mu baana mbu mu basajja tabali bwamu era tawera jangu wano njabatema taata ekintu ekyo kiswaza kamuvumeyo nange ekimuluma naye omusajja atawera n'ofumbayo emyaka gyonna n'ozaala abo bonna abaana buba bwenzi bw'oba wali onoonya musajja omusajja wagwogamba awera waki tewagenda ku mfalaasi kati nawe mukyalo kati ahanga bannange abadde agenda kusonyiwa omanyi omusajja naye omama oba obadde ki omusajja omugamba ebigambo ebimutabudde yandikusonyiye anze antamye n'okuntama nange empula nasungwadde dasaagala obanga obe nakakati omwana omuwala asebana nnyina kati yamugamba tugende ewuwo mpumulireko eyo kati mb'omwana omuwala asera na maama we kati maama mbw agenda kusera na muwala we akaseera akagere nze omusajja yantamaatama dda naye tugende njira mbeerako ewo nga tuyiye ekyokukola kati n'ebyobufumbo biba biweddewo era agenda okukyala maama yamugamba tugende njira mbeerako ewo nga nnoonya we naafumbirwa kati oyinza okundeka wano nze maama wo onsuule wano ekisooka nze nkuzaala anti tujja kuyingiza wali kati tugende ewuwo maama n'alemera ku mwana naye maama naye ensi ekuba n'asooka atuula ku bbala abakazi ebintu mwemalako mwekka emirembe kaakati ogenda okwetegereza ono akutte ekkubaze waakabanana kabanana ate kuno ku nyumba tekuli kinyolo muyaya aba n'ennyumba suwaddiirwa ate n'otwala luggi tewali kyakubbibwawo aba n'omufaliso nga gulimu ebiku bibbe kati kumba ono atudde gw'oyagala ki takyayingira mu nju asula mu kaveeri bwano mukwano taatango byaŋŋambye ŋŋende eweewa olubuto ne bagamba ojje wano ononye ejjambiya genda bwano sirina manangenda nze saagala ebyo nze sinatuwa kuzaala myaka mito vaako naye mwana gwe waŋŋamba onjagala nonimba mbogenda mwafiiriddwe ogenda kabwohe kumba ogenda oli mukuba bugoma nze saagala kumanyira genda ove wano mulabe wenna jakubaaga nkubaaga nze genda twala obugulu eno ejambi yabadde egenda mu lufula naye njokuku egenda maaso yakazi saawa embaliga naawe twala kekezo genda pejinja ku mutwe eyo keeke sikyayagala eyo keeke tekyabalibwanga keeke kati bambi omwana ono bwe bamugoba kati nga tudda mikwano gyakabanana ono ye Gonzaga wano naye namusibira ebweru kakati mbu wagenze ewakabanana amugobye bugobi kyokka yatugamba amwagala era n'atuma ne commission tumumupangira amuwase kati ate saawa eno amugobe kyokka omwana ali lubuto waliwo obufumbo obutabaamu kuzaala bamusibidde ebweru eno kati n'ebintu ne binsobera yeso kyewa Gonzaga oligino name zitukoze tutya kakati kikyavaamuguba kyendabye tugende twogere neggwana tumumatiza akkiriza biri kati balina okulabika ne banoonya ekyokukola kyonna babe nga bamatiza kabanana aleme goba mwana w'abandi kuba yalaga nti amwagala ne bamugamba omuwala asooka asigale boka bagende bamatize nga bajja okumatiza naye gwe bajja okumatiza nga yafuuse wajambiya nnyo
omwami oli nakomawo Sajja yina amaanyi. owange oli wano weetikanga kalogoyi basooka mmuwaana storage atuula wasimbukira kuba kati amaka ge gafuuse mazibuzibu Gwano kula. Twazi kali ng'amugamba naye gwano lwaki tokula ye gwano owulira erinnya gwano eryo nno liba gwano okiwulira ebintu byokola byakyana. kati ng'amugamba nti tandika okweyisa ng'abantu abalimu amagezi Ebintu byonna byayi. ebintu byokola tusijja emyaka gwe omusajja ali atuuse okufumbirwa n'okuwasa ate nno kati oku kyekibajja eri Mwakula. omulaba bw'atunulanga eggwano lyennyini eggwano ye Mwanje Stephen Original Names Leka naawe gw'oli muganda. oli muntu mukulu tukubuulira gwe waffe Ebintu. mbadde nakedde kutema bantu mwe muli bange saagala batema era ekintu kino bwe muba mwogera ekyokukula nze siri mwana muto ndi muntu mukulu nze nange obwomu nemereddwa okweriisa nzikute ate muŋŋamba mpasse ŋŋenda kumuliisa ki Funamu essanyu. twala eri Ebintu byonna. saagala kusula njala kanone n'embazzi wano gwano Nyini wanadde kusaidia. Tuli kusaidia. bulijjo manyi mumpagira kumbe temumpagira muli baduyi kati atandise balabanga abalebbo bayeekera gyali ekyokumugamba Ate tuyinza. ne naawe togoba mwana w'abandi bw'oli toyagala kuzaala lwaki wagenda ng'alayivu Ekyo kireke. tombulira bya layivu era nze saagala gira gundi kundetera buzibu So byasa kati muli bange muki. Kati nkyase ku ggwe. Kino tuyamba ggwe. tonolera Tomanyi kyamugobeza. Si lulwo. Abadde mu nnimiro oba abadde anywanja. Mwagala muwase kati kiwandiso mu bikole. yakeekyanga yeekyanga Notugo. tuve wano mubeere awo nyingire munda nkomewo mundabe mujja kundaba efirimu yaffe egenda mu maaso kaakati tuba tuli awo ewaawaswa omwana akomyewo ne nnyina baabagobeza jambiya okuva gye baavudde baabagobeza jambiya owulidde pumulireko wano nekino ekyalo akiyingidde yamugambe nze ngenda kubeerawo katono nnyo nja kuba ŋŋenda mu bwangu yakimanyi obwenzi gwe bwe yeesiga nga bamwaniriza omusajja tumukoledde ki simanyi Gwesebo. Ekintu kiki. omusajja Nze ogwe neggwa. naye ono gwano tumukwate tumukube kibokaddemu amagezi tayinza kutuswazaswaza Muggo omule. omuntu omukulu okutandika okubeera nga yeeyisa ng'abaana abato wano ku muluka guno yatusinga ebirevu alina otusinga amagezi kumba abantu abamu bagimuka ebirevu ne bitwala ate okutegeera kati okutegeera kwoli si kwangu tumukube kibooko mpola tumusibe emiguwa tumukube ajja kuddamu agategeera tayinza tuswaza oli mukwano gwaffe tuyinza kukkiriza atusiriwalireko ati tetujja kkiriza atusiriwaleko Mugambe genda. Ajja kuba atuvinja. Ana egenda maaso bakoze batya okuyamba omuwala oli bambi Mundeetera bizibu. efirimu yiino efirimu yiino katuddako ewaawaswa ali manju kumbe omukyala ate gwe mbadde manyo oli wammwe nantukomyewo kati ate abayaaye bw'amanya nti newammwe si watereevu mu bufumbo mwoli omanya lulwaze mukwano mbadde nkomyewo n'ebyokufumbirwa n'okwanjula nsazeewo tubyongezeeyo layira okimanyi ngenda okweyongera okwagala gwe buli weyongezeeyo ebyokufumbirwa Asooka ate okujja ate fene. tugenda maaso
nedda mbadde nzize waka waliwo obuzibu kubanga maama twabagaye tugenda leeta obume awo taata n'ayomba nnyo maama yaddakkiriza oleeta obume taata n'ayomba era n'atugoba kati maama muleese tusooke tulaye ekyokukola ate nazaala zze kati ate nazaala zze olunaku olwaddako ono lengera we yasula ku mulyango ew'omuyaaye waggwano gwano agenda okulira akeera golola nkizi ziba asula bubi manye engeri ebikujja bimuyonka asula bubi ogenda okwetegereza saagala gwe kano osulawo okukunadde ng'omumonde mu kikata kalabe n'alyoka abakyala bayita mu buzibu naye walema wayanga laavu ki tuvumirira nnyo ebikolwa eby'abasajja abaga abaana b'abandi mubaagala ne wabaawo obuzibu n'obajjira ejambiya ng'ate okusooka wajjayo waya jangu efirimu egenda maaso leeta mpa leeta obugoye bwo kakati gwe ekiso kale kankijjewo kwata temenku ofumbe teme kendo temetoke tiki gendo temetoke mu lusuku ojja ofumbe ndibalo kati abayaya abamu ate sagala kuddamu kwepankula nkusanga wonoogezaako okubeyukanga nnyoko nja kutema omanyi bw'oba wawasa omukazi mu famire yaba beyusa omuwoningirawo baŋŋamba nnyoko mubeyusa adde abeyuka nja okutema gwe ng'obeyuse beyuse egenda mu maaso kaakati nno maama wuuno omanyi omuntu ng'alina ekizibu aba alina ekizibu maama wuuno ye Ntongo Florence Ahmed Ntongo Florence ayiiya ki nina okuyiiya Faruku ono Faruku naki fero omusajja kubanga nina okunoonya engeri y'okubaawo kubanga akyasenda lengera omukazi n'atandika okwebondabonda tanazaala alina emikisa mingi ekifunza omusajja omulala kati lengera maama kye yakola ng'abala kati senga nziba Faruku bawa muwala we kati ayagala amubbe kubanga mbu muwala we akyali muto mbu anaafuna omusajja omulala wulira kati maama nassaamu obupati kulikayo munange kekwatireko bava mu nnimiro maama ayambadde obugoye empumumpu ziri offside maama bane maama banange mulembe kiguna abazadde mugudde eddalumuzi maama mukodomi ogwo oyambalira otyo bamabeere ebbeere nno likunukiza olyagala kuyingira eno kabutobuto naye aliri bubi alipimpi ng'alitega obuti omwana yewuunya maama we leka ggwe laba maama
laba maama male gwe nosalira omusajja ffene ono abawala mwesigambe bamaama bamwe mubakyawe naye mwegendereze bamaama abamu bataamu kamuweereze ono omwana nina omubbako omusajja nze sidda eri kati kumbe nono naye alengera munnange mbadde nkuleetedde munnange tamuyita namutabani ono ogenda okwetegereza ate maama naye maama gw'olina okuweereza olino naye atunudde mu kyokero taagala tunule alaba egeyeena yiina egeyeena kati nkoze eki kyaliyo ate maama alina omubiri mweru ogw'omwana gwaguba kati we mukwatako mba nkoze bubi bannange toyinza oli yaswala kula naye maama oli maama muki kale ensonyiwa omwana yatya taata kyeyava goba njakufuna omwana n'alangirira olutalo wakati we ne muwala we maama yalangirira olutalo eno jihadi kati wayita akaseera oluvannyuma lw'akaseera kayiseewo jange wamumanyi omwana asonyiwa mangu omanye omuzadde aba muzadde nga bajjayo alubaamu amwagalamu ali mulaga ku alubaamu ebifaananyi ate ono oyo senga yaliwa amulaga sayidi ey'abo omwami wuuno munda egenda mu maaso omukulu ali mu kusoma bayibuli nkadde oyinza okugamba yesu yagiwandiika mwennyini ali mu bayibuli wabeera kaliisizo kyagamba senga wekaliisizo wano twali nga tumala musomo jangu notuleko tujangu ondaga ebifaananyi nga bw'otulaga najja kisaana nondaga nga bw'ondaga ono mumanyi maama alemeddeko wano kwali wano nkulagira wano twali bihadwe ndabeka bia neŋŋamba maama nenfunamu kati ebifaananyi mulimu abaali banywa omwenge kati maama agenda okuwulira ayagala kunywa kabbiya swala kuona oli kubuga maama agenda kabia ayinza okwekuba akalete ayagala kunywa kabbiya genda omugulire nedda bbiya tusobola okugula ndeete maama anyweku genda oleete bbiya maama anywe tujja kule naawe bw'oba oyagala neera leeta naffe tunywe esente ng'obuleese nnyingi nkugambye genda ewakazoola oleete bbiya sinyuma ate ono jangu ondage abalongo omuwala yagenza okugula bbiya ono yekato bannange jangu naawe ondagire ondagira wala kati nga baleeta bbiya nga banywera awo mukyala ne fulanka tebagenda wakazoola banywera wano baguleeta tugenda maaso kumbe maama alina engeri gyatunuliramu omwami kati oli naawulira akooye nze mpulira nyagala kwebaka mukyala Faluuku ng'avaawo ate ennaku zino maama we abala nnyo Faluuku egenda maaso nze nkooye
ono mukazi mugumu anywa tata omulaba atunanga atananywa agenze awolede ono gumukubye ali wana atunulanga gulasi opa ala mutima agole mutima naye noli agenze kwebaka kati omukazi ayagala kula owange anje obadde njaga ngamba lwaki tetugenze n'osoma akanyirire saagale wedda nsoma yangu naawe ija hanuya ijaha haniwe oje tusale keeki ninki keke naki omukazi lengera bwatabukira bbawa muwala we n'amuleeta wano banywedde ate omwenge guno we gukuba omuntu aba takyabiriko nnyo omwenge nga kyobala agamba akenga ako sikaba akalungi kuyitiriza oyinza okukola ensobi omukazi n'ateeka omusajja ku ttaka kati baasula awo bugenda okukeera ku makya ali mu kafuba ka bba wa mwana we ekyamugobye eri akitandise eno abbye musajja wa muwala we kati bugenda okukya nga bwomanyi kiangova omwana ogenda okwetegereza naye maama bannange maama oli muki nakwata yamuzinga ecupa yafa ne firimu yagwa naki ene bweto bwegenze mwebade mwena abasobodde okukiika mwana mulenzi Faruku Triple X obadde olaba kina Uganda mwebade kuba naffe akawungezi kolwaleero era mwena tubawagala nnyo abawagira Triple X akume